Bannaffe abayisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ate nga ne bannaffe abenzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Ndowooza mulabye Katonda atwagala y'ensonga lwaki omulundi guno yatulindigguddeko ekisiibo, omwaka gwe gumu, omwezi gwe gumu, olunaku lwe lumu. Naye nga mujjukire nti mu kusiiba muno kubeera mwezi gwa kwenenya, mwezi gwa kwetukuza, kusonyiwagana. Era nga bulijjo Viki nga mbatuusaako pulogulaamu wa endowoozayo, era ng'olwaleero nsinziridde wano e Nabweru. We nsinziridde okubaweereza, era nga leero nzize n'emiramwa ebiri bweddu, ng'ogusookera ddala gw'olowooza lwaki ensangi zino abasajja bafumbiddwa nnyo. Era olowooza kiki ekiri mu kintu ekyo, endowooza gy'onompa gye naagenda nayo, era nga n'omulamu ogwokubiri guli nti okugoba abatembeeyi mu kibuga kyakoze bulungi oba kyakoze bubi. Endowooza gy'onompa nabagambye dda gye njogenda nayo, naye nga mu byonna teweerabira okusubscribinga, okukomentinga, okusharinga wamu n'okulayikinga. Lwaki olowooza ensangi zino abasajja bafumbiddwa nnyo? Ekikulu ekizibu kyabwe ayagala azuukuke nga buyise, tayagala gerako era kukola bane bakola yeebase. Yeebaka mboleera. Ennaku zino yakunoonya ssente, si byakuddawo kwebakiriza buli kaseera, kwebala nga bwebase, gwe weebake. Bajja bawasa nnyo abatayagala kukola. Bajja kubawasa. Kakati pola baffe nze olaba kati nze nkola emirimu mingi, n'ensaawa, n'envuga booda, ne ku kyaki n'enkola byonna nze nkola mingi, nkwasaganya mingi, buli wali ne bakuyita. Kati nabo ngamba bwe nti abayiga bayiga okukola, bave mu tulo. Nti abasajja lwaki bafumbirwa? Ebiseera ebisinga kati abasajja tebakyagala kukola, baagala nnyo ebiwedde, ate nga kati nnamba esinga abakazi batusinga okukola. Bakazi banyiikivu osinga ffe. Abasajja abamu beesulyayo gwa nagamba, ayagalako era kwesimaatinga, tayagala kubeerawo nga ddugala ebyokkakaalukana. Batono nnyo kati abakyabisobola. Kati lindako, kati bwafumbirwa kitegeeza obuvunaanyizibwa bwonna abwejjako. Nti obuvunaanyizibwa aba abwejjeeko. Kati nayo kati gwe weeteeke mu bigere, kati nawe right nawe oli mukazi. Nkusanzeewo nga wazimba. Imagine nga teweetaaga na kusimira musingi nti oli wakunoonya ntandikwa. Era bw'onfuna ng'olaba siina ogenda kunsaba ki? Era ojja kugamba tayina, ne bwe nnamusaba ajja kuŋŋamba tayina. N'otwala kintu kyo kikuume waka. Ensangi zino, ennaku zino ate abasajja ndowooza babulako kufuna street kwe bakola ki, kwe bayimirira. Olw'ensonga emirimu mitono n'ensasula ya wano si y'amaanyi nnyo okusinga ekikazi ekyekoleddemu kasente kaakyo. Kuba oli agenda kugenda yeeriira emirondo gye akakase kiwato. Ate nga bamaama abazikozeemu essente weebali wano e Kampala, nga bo beetaaga birenzi bito bigendako mu jiimu, mu sawuna, era bw'ogenda mu ebyo ebifo bamaama abakulu abakuzeekuzeemu bayitirivu. Kati beetegera eyo. Kati naffe abanoonya akasente, ekisajja ekikulu ekitaswala okisanga eyo, ne kigenda ne bakiwasa. Ate bakola emirimu mingi. Ate oba olina okufumba, olina okwoza obunika bw'abakyala obwo, babwoza beekaza. Kaakati gwe oba wandowooza ki? Oba wamagezi ki abantu abo? Ekisooka ntegeera ya muntu buli omu agenda na mutwe gwe. Nze ng'omusajja, ekyo mu buwangwa waffe wano e Buganda tekiriyo omusajja okuwasibwa. Olw'ensonga eyo sikiwagira. Kati oyo afumbiddwa ky'ogamba wabaayo akola amawagali n'agamba newankubadde wampasa naye sijja bikola. Tosobola kukola mawagali kubanga wooli si wuwo. Bagenda kugoba lweyetagawo. Ali eyo alinze agamba woofulumira nze nnyingi. Wabaawo abeera ku idolingi wali. Kati gwe oba oganye okukola ebyo, ono bw'atambula ky'ogamba talinayo bamugambako balala nga bayinza okukkiriza by'ayagala. Era babeerayo. Babeerayo, kitegeeza olina okugumira mukama wo by'ayagala, kitegeeza ye aba afuuse musajja asigale ewaka gw'ogenda okole. Nkiraba. Kati gwe abasajja abo abafumbirwa oba wandowooza ki?
obagoba mu kiyungu baveeyo bagende bakole oba bagamba banywerere mu bufumbo nandisigadde mbagamba bagende bakole kubanga era ne boonobeera awo kyogamba nti waliwo gwe bawasa nga talinayo famire gyalese mabega era gye bali buli kimu agenda kisaba gwe nti owange wampasa nyina empeekera zange 2 kuliko abaana n'omukazi omu bwekyogamba byonna onoobisobola kale munaye tweyanze kakati golooza lwaki ensangi zino abasajja bafumbiddwa nnyo abasinga abasajja si buli musajja ayambala empale nti aba musajja abeera ki kiba kisajjasajja abasinga bagenda ku byanfuna ate abasinga baba bagenda kufuna ku byobugagga by'abakazi baagala byandola ate abavubuka tebaagala kukola kiraba abavubuka akeera ku makya n'agenda mu saluuni n'akola dreads n'agenda mu mikwano gye n'afunayo engoyi n'azeesala n'alumba naye nga n'engoyi sizize ng'omukyala yeyaguze ng'ate ne mu saluuni eyamukozesa dread naye teyamusasula abavubuka tebaagala kukola kati gwe obawa magezi ki obawa ndowooza ki abavubuka abatayagala kukola ne bagenda okufumbirwa nze sobola kufumbirwa anti kati abo abaliyo mu bufumbo bawa magezi ki obaleseeyo booze obunankani bw'abakyala bawe endowooza oba oli awo kanaawo obwo tebasobola bwoza kati bw'oba ofumbirwa byonna oba olina bigumi kubanga kakati balina emirimu gyabwe gye babaagaza anti labeemu kakati olaba abavubuka abasinga okufumbirwa be bano abagenda mu gimu ne bakola emibiri bano abalina 6 pack ne bakola emibiri ng'ate waliwo omuvubuka nga ye yakola bulungi omubiri gwe gunyirira ng'ate yeefaako mufunze ng'akozesa mulimu gwe gumuyimirizaawo mu bufunze obalese bafumbirwe nze nga nze sitte kiba kirungi kunze naye bw'aba asobola nti asobola oguma agume oluusi abamu baba baagala ssente abamu batya luvunaanyizibwa kyolaba bafumbirwa n'agamba kati kanfumbirwe omukazi ng'akola ng'ebisinga yabikola nga nze nzisaamu kati kyogamba bwafumbirwa bamuwaye ne ku kaashi nanti kati bwafumbirwa amaka gaba ga mukazi buli kimu kiba kya mukazi kati ye oluusi ateekawo z'akameeza ekyo nekigwa abaana ye mukazi yalabirira kati gwe obawa ndowooza ki abasajja babafumbiddwa basigaleyo mu bufumbo omusajja talina kufumbirwa abakazi be balina okufumbirwa kyolaba katonda yabatonda bw'ati kati omusajja yena alina sooka kukola nnyo batya buvunaanyizibwa kale webale nnyo endowooza ennungi nnyo kaakati era gwolowooza lwaki ensangi zino abasajja bafumbiddwa nnyo byanfuna abasajja ennaku zino tetulinamu boyi wange saa kulimba era tetulinamu abasajja ennaku zino temuyinamu abakazi batuteeko buli kimu abakazi balina ssente balina ki kwegamba olina okuyisa boyi wange nogera n'ofumbirwako ne bakuwasa katukole ki ffe tufe nga golina ssente nga nze zirawo nziraba nedda baaba balina okujja boyi kati lindako kati oba kuwasa buli kimu ekyawako okikola nedda woza buli obwomunda n'okweyongerayo njagala ompase nga senakoza wa munda obwo siri wakoza bintu mbanja kubeerayo kati ate olwoba ofumbiddwa anti kati nze nina byekukolera biri byomanyi naawe kiri kitya obadde ki byosinga okwetaaga ati nze nkole ki wange okugoba abatembeeyi mu kibuga edda kyabakozesa nti bakoseddwa naye babadde bakola jamu mu kibuga nga tetwanguyirwa abagendayo kwegamba kyo kyabakosesezza naye naffe ate kibadde kitukosa bagendayo nammwe abagendayo kibadde kibakosa nga kitukosa kati mu bufunze ogamba nti bakoze bulungi tebakoze bulungi naye kwegamba naye kyabadde kale kwegamba erudda zombi nga kyabadde nga kikosebwa enjuyi zombi nga gavumenti ekosebwa ate nga ne bano ate abasuubuzi b'amaduuka nga bambi basasula emisolo mingi tekyakoze bulungi olw'ensonga gye babadde bayiyiza akasente kati gwe aba bagobyemu obasaba magezi ki
abantu babaleke bakole kuba buli omu ayiiya bulamu gwe bagobye eyo saa zinaali eyo be bagenda oletera abantu okubba muno mu nsi babayiize ekyokukola olw'ensonga banabeera nga tebakola tewali muntu asobola okubeerawo nga takola ng'ali anywa era olina okuba nga okola. Mpulira mu nkubo bagamba mbu kati ekibuga kissa ddala kituufu kissa ekibuga kati kya mulembe era muzeeyi kati emyaka 5 kyensaba ate ayongeremu bwongezi kitu kigenda kati tutakatunga bali e Bulaaya katulinga bali e Bulaaya kati bamu nabawanyiridde kati mu byalo eyo onaona kati ndaba onaona n'abantu bakulaakulanye kulaakulana kati weeziri abantu kati bakola emirimu gyabwe babivaako biri ebyokudde ogera nodaawo ne bakusibira obwerere posa tekujja nayo nze musayi mugamba ayongeremu bwongezi kale ayongeremu bwongezi oludda kibi oludda kirungi awo wenjagalira ddala sooka ompekala obulungi obubi tunaabugendako oluvannyuma kati okugoba abatembeeyi mu kibuga babadde baleeta omujuzo mungi naye bakoze ensobi kaakati bwe bagobye babataddewa ababadde ku mwala gw'okwamu abavubuka babadde beza ku mwala gw'okwamu barazeewa ababadde mu kikuubo barazeewa lwaki tebabafuniddewo babateeka kakati obubbi bugenda kweyongera mu kibuga kati babba kyere misana babafunire we babateeka oba sikyo bakateekeko obutale obw'okusande abavubuka babeere nga beeyiza lwa sande mu butale kyogamba sande omuntu abadde akola mande tu sande olunaku olumu lusobola omumala ddala ng'alina famire asobola okubeera nga yeeyiyizaawo mpolampola lwa nsonga ebintu byawolooza babitaddewo babirina kuba gwa kukuba oba munda mwe bakolera anti byanjawulo kakati tekyabayisiza bulungi naye nga mu bulungi bw'eggwanga lyaffe n'ebigendererwa by'eggwanga lino n'ekibuga bali balina okuva ku kkubo ne beeyongerako munda wosa okubeerawo ku kkubo emmotoka neva eri nejjanga egira nekola ki nisanya abantu bali ku kkubo so nze ŋŋamba si kirungi kuba kuba ku kkubo naye ate tubatasaako obulamu bwabwe n'ebitambula segeera mpitayo nnyo mu kibuga ngendayo nnyo nayitayoko kissa kuba olw'ensonga bamugobye ku kkubo ate okumugoba ku kkubo tayagala kukolera munda. Lindako kati naawe obadde ovugirako mu kibuga? Nze mvugira mu kibuga nkolera ku Mantini Road. Kati mmwe kuba nawulira nammwe ababooda baabagoba kati mmwe muli mu mbeera ki baabayiyiriza mutya? Tebanatulungamya we tulina bodaboda we zirina okubeera mu kibuga. Baga kati tebasobola kugamba mbu batuwadde ennaku 14 mbu twetereze mbu tufune stage nga bennyini batukula ku ma stage nga bo bennyini tebanaba batuukirira kukanya nabo kutuura ne bagamba boda stage mu kibuga abakulira stage bakyemani ne bamemba mujje tutuule namwe tulungamye bodaboda mu kibuga obwo budde tebusobola bamala tulungamya kutereza stage mu kibuga. Kati golooza kibatagisa budde bwenkana ki? Bayinza otuwanga emyezi 6 emyezi 6 okulungamya bodaboda si nyangu mu kibuga. Ababodaboda abamu tebawula abamu balina emputu. Kakati tosobola bagamba mbu mweterereza abamu tebalina sente tetulina sente. Kakati tosobola kuŋŋamba ennaku 14 mwetereze nga chairman agenda kuŋŋamba leete emitwalo 2 tufune reflector y'omu kibuga tugende mu KCC tufune amateeka gutulungamya ku stage. Kakati ezo sente zigenda vaawo mitwalo 2. Abantu gavumenti oba ekitongole ekiddukanya ekibuga okugoba abatembeeyi mu kibuga kikosa abantu be bagobye naye kikoza gavumenti emisolo gyebadde efuna kuba nze mbadde mbeerako mu kibuga omwo ng'abo abateeka ebintu ku kkubo babasoloozaamu sente buli lunaku lwazze naye ezo sente ziragawa zikola ki? Bunyeebwa bwabwe nga balina gye bazitwala bo okwekusa naye nga banywa nga naye omuntu wa bulijjo takola ki? Talina waafuniramu ate senga ekyo ekintu bakipulogulaaminga dda
ng'ezo ssente ze babasakamu eri ebbanga lyonna babateekateekedde ebitundu mu ebiri tuli muno mu Nansana wali olubigi lukalu lwaki tebabazimbirawo ku emabbali g'ekkubo space weeziri ne babateerangawo ekawungezi ne bajja ne bakola baganda baffe abasinga bayina abaana baba bakitaffe abali badde banoonyezaamu bayina abaana nga ayina capital wa 60,000 nga mwajja ekyokulya n'aweerera abaana baabwe naye gavumenti tefudde ku bantu kati babagobye balazeewa waliwo omanyi tubeera ku mitimbagano okwo waliwo omukyala gwe nalabye ayina abaana bameka abadde atunda nnyaanya ate nga nange mbadde musanga nnyawo naye alaga yeetaaga buyambi kati abazzaako ki be bantu bojja osanga nga batubba naffe ffennyini ababooda baatukoze ki baatugobye tuli eno tubyanziza eno gwe tutwalayo nga tufuluma ng'ofuluma kuba piki we bagikwata kaba kaweddemu kuba kwe tunoonyeza ekyokulya ntulabirirako bakazi baffe ne banyirira kale neyanza